Yes, okay. Nebagamba Angel Family Films. It's V.j Andre Abawala. Wasiranga muwala jana gotandisa naye agamba nti nino genda kussomero gambye ka sinema kano kava mu Angel Family Films. Songa teruda batulengeza bambeka bali bakola ekisoboka okulaba nga banonyereza abana bali bawambibwa. Heruda batulengeza mwemba wala jana bali bawambibwa abatamanya ngambwa. Era nga bali bakola kugambe okulaba nga bakola buli kimu nga abana bano bakomezebwa awe waka. Era nga bakutegeza Tiger misali yeka directings atera yakawandise. Yes, alright. Gambye ke kasinema ko tetagira ko dala kusuwa kava mu Angel Family Films. Heruda tulengera kagamba bali bagezezaako okuwamba abana nga bambega bakola buli kimu ekisoboka okulaba nga abana babazza bambye abazadde bali beeraliikirivu abana bave waka musanyu. Kasinema bakaise sala era nga kava mu Angel Family Films. Heruda batulengeza bakomano nga bayingiddewo ate kibanda ali mundaga mwe mugenda kuntegeera so nga ate editor wako Asante Baga gambye ogenda sinkana mu abazanyi ab'enjawulo Mutesi Christine Mulema Wilberforce so nga ate Desire Kansime teyabuzeemu ate nga sagala weerabire abazanyi banyi kugambya balimu Mugerwa Joseph Kasajja Ismaili wamune Sali Andrew gambye ke kasinema kote taga kusuwera nga kava mu Angel Family ne 5 Rose Films.